ate era bannaffe bano aba reality cinema bagamba nti it's now real be baleeta kasinema kaffe kano era nga tandise bwowulira bwotyo Fredex Motion Pictures reality cinema it's now real awamu ne Mugave Mukibizi production be bakutuusaako Woman era nga tulekedde episode namba 6 The Woman episode 6 The Woman episode 6 Elslaji Musa Bate akulembedde abazanyi Naruyange Farida najja akakwatira ekifo ky'okumwanjo Kantiti Rahma naye ku lutimbe twolekedde katundu ka 6 era nga bagiyita The Woman katundu ka 6 Nanyonjo Teopista Omugave Mukibi ku Mike Kobusinje Gloria bisirikirwa The Woman katundu ka 6 twolekedde Grace Pretty Nabagala naye ku lutimbe Matovu Ashraf ku lutimbe ate awamu n'omukulu anamanyiddwa nga Horeshana Mukisa naye tolutubiddwa mwana olina okubeera nga naye omwesunga mpola mpola etandika butandika bannaffe bana ba Boss Lady nagamba nti basinkanaawo mu Damamu Nalukwago Mary naye ku lutimbe basinkanaawo mu Damamu be bakola ku kyokuleetera emmere ovakkedo mugoyo mugunu n'emmere yonna yonna oluwombo emmere yonna yonna eye Uganda bekwate ku 07M5726 bakutuuseeko emmere yonna kola odayo delivery ekutuukeko essaawa yonna yonna kati gwe omwana ali mu kiyumba oli ku Exceed oli ku Company oli mu kiyumba ogenda maaso n'okulabika ng'oyoya ku mmere ey'ewaka kwata bukwasi simu 9 plus oba plus 966 538 758 432 babiri nga bakutuusaako emmere mbulambalamba tugenda maaso n'etandika The Woman katundu ka 6 nagambye weekwate aba Boss Lady bano bakutuuseeko emmere be bakuleetera akatundu kano ak'omukaaga The Woman be bagagga baako abakakuleetedde wotudde Mwanje Steven Kabana na YouTube channel kugisanga nagambye nti kwagala okubeegattako 0752811062 osobola okubeera nga ofuna kyeweetaaga katandika n'omukyalo ono Nanyonjo Teopista anyumizaawo mu ku mukwano gwe agamba nti nze owange mwenzi nnyo wabula ku kye namukoledde namuyiridde ekidomola ky'amazzi kiramba kono nti ajja kyusaamu nti tajja kyusa senga yali wakukyusa bwe nali muyiridde amazzi ennaku nnyo eziyise yali badde ayingira nju naye akulaga yakutte bukwasi kuba ate naye yeeyongerayo bannaye mwenzi nze nina buli kimu ndi mukazi mugagga naye buli kimu kyonna kyonna ekyange tekitambula ng'omwami tetutegeeragana kati tudda ku mukyala Naruyange Farida jjukira Nabagala Grace Pretty twagenze okumaliza akatundu ak'okutaano ng'amuyise bukubirire era nga gamba nti waliwo embeera gy'alengedde eyali teetaaga kubeera ng'olwawo okuggyako okutuukira mu bwangu ddala kakati ayingiddewo tuli ku The Woman katundu ka 6 kati yamugamba gwokeera kwenywera nti ye omanye omwenge gubeerawo ku saidi zombi bwe mba nsanyuse ngunywa okubeera nga mmalayo essanyu lyange kyokka ate bwe mba nina ebizibu ate era gwe nnyo okwerabira ennaku yange kati kwegamba osigala tobitegedde oba nina ebizibu oba ndi mu ssanyu tosobola bimanya abanywini b'omwenge bayinza okuguwaana mbu mukwano gwabwe aboyerekera mu mbeera yonna yonna ey'ennaku n'essanyu kakati ekyali kimuyisiriza obukubirire omukyalo ono Grace Pretty Nabagala alina kyatandise okulaba mu ssente zaabwe balina art gwe bayongeramu bo nga bo wabula mu mbeera ez'enjawulo ono agamba waliwo embeera gy'atandise okulengera kayite nga akabonero akatatambula bulungi oba oliawo aloota ebirotolooto byalaba mu birooto tabitegeera
kubanga kati bakawanzi simanyi kiriko kubanga kati simanyi engeri yabuulire owomusibise agamba alina ebintu byatandise okulengera naddala mu mwami we buyinza okubeera obubonero obutalaga mbeera eyinza kulaga mu maaso kati nonaagamba nti ewuwe Ssaalongo tebabitegeeraganiramu naku ziringa nga 10 embeera tetambula bulungi kati batandika okweraliikirira tugenda maaso etandika The Woman katundu ka mukaaga oli ne mukiibi ku mike tugenda maaso The Woman agamba baana takyabatwala agamba mbwe moroka nfu nze mbatwala ku ssomero oluusi mukulu waabwe Rachel n'agenda n'abakimayo kati nga nze manya bumanya nti waliwo ebitandise okulabika nga bitambula bubi emoroka takyagivuga oluusi agireka mu galagi atugamba mbwe moroka nfu kakati agireka mbwe atulagire ddala mbwe moroka nfu naye nga nze ndaba wateeka okuba waliwo ekitambula obukyamu esente weeziri naye walabika waliwo ekyandise okukyankalana bano balina gye bagenda ne batandika okwongeramu ku maanyi era obugagga bwabwe tebuyimiriddeewo nti no bugagga buli naso omuzungu kyayita nakyolo esente zitambula bulungi nnyo abaami babawa esente naye nga waliwo ekitambula omanye ebintu bino ebyamajjadujjadu bitandikiriza n'obukodyo obutonotono buyite obubonero balina okusala amangu amagezi ekiyinza okubeera nga kiyinza okuvaamu obuzibu bano sente zaabwe balina gye bazijja era nga teziriwo bubeezi ntino za Katonda nti yazibawa kakati ate ebintu ebyo bibaamu engeri y'okulabika nga weekengera obubonerobonero bwe butyo si kyekyali badde ekirungi okalengera ne weebaka bwebasi kati agamba nti tulina okugenda maaso n'okuleka nga twanguyirira ntandikira ku bwana bwange bwe nazaala buno obulongo bwamanyirira embeera ennungi kati taata waabwo bw'aba yeekyanze obutwala ku ssomero ng'obutwala ng'embuzi gy'otwala ku nsiko bukaluba tugenda maaso n'eno tulaba katundu ka mukaaga The Woman kakati tudda mu kyalo eri omugagga ngabe yali agenda maaso n'okubaako byakola neyeekanga naggagga ambasada Mwesigwa kyava alina abantu beyeekanga neyeekengera mu kibanja kye bano baagala kubba misana lindako kumbe kyeyeekengedde mu kibanja kye waliwo omukyalo bamulalu wuuno agenda atayiza ebigoye ye munnaffe bisirikirwa atayiza ebigoye ebyokwambala n'enveera ye ku mutwe kumbe nanyini kibanja ali amulabye tugenda maaso bino byonna yetubirabira tujjukira bulungi gye twatandikira akatundu akasooka ng'omukyalo ono yakomawo awaka ng'alina omwana gwe yazaala era ng'agamba nti yagenda n'olubuto kaakati kwe kutandisa okulaga biki ebyaliwo ebyo bye twatandikira mu katundu akasooka nga tebinnabaawo kati bye bino bye tuliko kulamusiza ssebo kyava alengera nkulamusiza ssebo gwowaawa oli wakumutala kigwe mu kibanja kyanga namusa kumbuuza nyala kubuuzaako ombuuza ki mukazi wattu neyeetikula ensawo ye sibyotya nno ssebo olungi gwowaawa kumutala ki gala nkuyambe ki oyagala nkuyamba eki mbadde nsabako ku mirimu ssebo munaye mbadde nsaba ku mirimu mirimu kola mirimu ki egyokukola oyagala kukola mirimu ki tomanyi manyago amanya gwe gwani bampita bisirikirwa bampita bisirikirwa bisirikirwa eri kuweeri eri niye okuweeri erinnya ekkulu weerityo ekkadde lyenkana ekyo kale nasigaranye nsobola okuba najjo ye mugagga omweraliikirivu kati agamba nti obweraliikirivu bw'alina osobola kukola mirimu kiggwe kangalo bunani bireke bino tojja bisobola bireke oba nzi gye ntandikiraawo koye nedda
kenkubuuze gwosobola kukola mulimu ki osobola kukola mulimu ki nga ggwe Sobola okwera oluggi. osobola okwera olujja n'oluggi olina n'omukyala anoonya emirimu lwako ali mu kyalo anoonya mulimu gwakwera lujja naye nga luno oluggi guno si mulimu yamugamba yiyayo omulimu omulala kwoyo kwera lujja si mulimu si aleka naawe Sobola emirimu gyonna. yamugamba nsobolayo n'emirimu emirala gyonna gyonna gye mba nkuwadde ogisobola ggwe Ye. kati nga mbuuza omulimu gwonna gwe mba nkuwadde onaasobola ogukola nti ye gwokoowa Ye, bampe emirimu ngisobola. ko maama nti bampa emirimu ngisobola omunafu onookola gwe kulabikiranga omunafu ondabikiranga omunafu onaakola kyona tekinnagira bulungi naye kale ninayo omulimu mumingi nze omanyi ndi mugagga kati omugagga agamba omanyi ndi mugagga emirimu eyange tegiggwayo mugagga nze mbeera n'emirimu lwakuba nti abantu tebafaayo kujja gyendi kubawa mirimu mukulu nayagala obugagga ate kigambo kimu bibiri ng'annyonnyola obugagga bwe bw'alina omugagga kakati okoze bulungi okugyewo omugagga kakati bungi ninayo yiika y'amayirungi njagalamu omuntu ng'asobola okulima asobola okufuuyira era nga muyiika omwo ey'amayirungi ayagalamu omuntu asobola okulima n'okufuuyira njakukola ojjakudda njakukola nsobola tuukemu nga gwona gwona oli awo wali kye tuyita endaaya omuddo wagu nkusange ng'okubye endaaya amayirungi gange mukama wange nedda nja kukola ekyokubiri kati gw'omuyala ojja kudda awo odde ku mayirungi gange onoge bw'olya Nsijja kulya. galya kenaakusanga ng'oli ku nkwacyo yange olya aye ekyokusatu nze tebanziba yamugamba nkuwadde omulimu bwonaaba osobola okukola mayirungi neyanziza bambi kakazi katu kaasanyuka nayeera enveera ye agiyodde mulimu agufunye tugenda maaso The Woman kitundu kya 6 ogisanga ku Mwanje Steven Kabana na YouTube channel ku 0758101062 bw'oba oyagala okwegatta ku bantu bana bazanya sinema kakati tudda ku munaffe Njagala sente nze nja kuwa sente z'oyagala kasita omupa sente zenjagala akubira omusomesa w'ekibiina kyabwe amanyiddwa nga ne Lukwago Mary ayagalayo miliyoni 2 omukyalo ono era ng'ayagalayo looni eyalibadde ey'amangu kati nzigi kati agamba omusomesa mu mbeera yonna yonna neetaaga looni ya miliyoni 2 ate mu bwangu obw'ekitalo ne bw'oba oyagala kasente akalibadde kabyanguya giyite bribe weeri ayagala sente oba miliyoni 2 agenda gakozesa ki ensonga enkulu nti bagagga kakati wuno akomawo naye alina ebimuwuuba kuva leyayirwa omwami ekidomola ky'amazzi omwami teyadda mabega yagenda bugenzi era ziweze ennaku 5 bukyanga omwami gyagenda taddanga matovu ashirafu tulaba katundu ka 6 The Woman 75M 76 7412 yesimu yange omugave mukiibi so nga nagambye nti bali bannaffe aba Boss Lady basangibwa Saudi Arabia mu Dammam abaleetera abaana baffe abagenda okukola ku kyeyo emmere yaffe ey'ewaka yonna yonna gyoyagala okulya kwegamba bakuleetera emmere n'obeera nga eyasigala ng'oli Uganda ku kigambo ky'ebyendya byonna byonna beekwate 0788M oba 25 plus 256 781 570 206 tugenda maaso tukyalengera The Woman era twala tulabe kyekiddako kati wetuvaayo tuddako mu cosmetic shop wano noosanga omwana muwala amanyiddwa nga Jasmine Hope na kino kinnyo kya mukulu oba alina abakazi bameka simanyi nezireeta omwana wa musiraamu ono yategeera kye bayita omukazi alina ebbeere ate namukakasaako kintu kimu ayina laavu kati yajja eri omukyala we bunono obulaba obuleese daddi hani obuleese
naye nze nakowa ekikazi kyo okunkuba, nakowa ekikazi kyo okunkuba, era ogwo gwe kyankuba gwe gwasembayo. Avanga omukono gwaffe gugenda bulungi. Ekikazi kigobe omukwano gugende bulungi. Sisobola kufumba waka. Ojja fumba, yategeera engeri gye bakwatamu omukyala. Alina laavu. Kati kyamusaba engoye okuli ekipale, kijiini, azireese n'engato zaako. Ekyomukazi toddamu nakyogerako. Kakyava mugamba omanyi bebi, toddamu kwogera ku kyamukazi, essaawa yonna era ngenda mugoba. Gwe mpayo wiikeesi, oyo mugobe wajjo. Tonnimbangako. Ate tonnimba kubanga tokigerezaako ddala, kuba tonnimbangako. Tokigezaako. Yamugamba bebi, bizinesi yaffe etambulike. Ono omwana w'omusiraamu yamanya engeri gye bakwana omukazi, engeri gye bakwata omukazi, kyova olaba balina bangi. Gwolaba oyo Nanyonjo Teopista amufa obufi, naye omusajja oba alina abakazi bamikono. Ashirafu Matovu. Tugenda maaso tulengera akatundu ak'omukaaga bulungi, tagina buzibu n'akamu, atakasamba nga nina njagala. Oba laavu yagisomera wa? Omanyi babebi bano baagala nnyo muwaana, kumulaga nti eka yali ku ntikko, yekka yali obulala. Kakati mu mbeera eyo ono Ashirafu kye yasoma. Kakati tudda mu kibiina. Nagambye 0752 8 10 162. Gwe wena wena awulira nga olimu ekitone ekizannyo ekinauganda, oli muwandiisi wa kinauganda, osobola okuteekateekera ekinauganda obulungi ennyo, osobola okugatta ettafaali ku kinauganda. 0752 8 10 162. Abantu abo osobola okubeegattako b'olengera ku sikuriini yo. Esimu ya director eri 0752 8 10 162 basobola okubeera nga bakuwandiika. Era osobola okugenda maaso n'okuleka nga okola rehearsals nabo, osobola okubeera nga ofulumira mu Uganda. Sinakindi oyinza okufulumira mu bitundu obuddako kubanga eno ekyazannyibwa ate era nga tukyagiraba. Kakati baabano lunaku lwakuna bagenda maaso n'okuteekateeka obutabo bwabwe obw'ekibiina. Nagamba abantu bano balina ssente, naye nga mu bo tulina be twalengedde nga balina okweraliikirira okw'enjawulo olw'obubonero bwe babadde batandise okulengera, era nga ssente zaabwe zirina gye ziva. Kati oluvannyuma zaleeta omukyala Nalukwago Mary, ye musomesa akumaakuma ebibiina bino. Kino bakiyita abakyala abagagga kwagalana. Ebibiina bino bimanyi otuuka mu bakyala tebannamaliriza n'osooka olw'omwo n'olw'omwo. Kale munnange bagamba nti omukulu tasobya, naye olwaliro yatuukamuko leeti mukko, naye yasooka kunnyonnyola ensonga ekivuddeko okubeera nga yatuuka leeti, kubanga abakyala abasinga bakwekunya. Obasuubira okubasinkana saa 6 naye otuuka saa 7 nga basinga tebannaba kutuukawo, kyokka ng'ate mu mbeera ez'enjawulo nga n'okwetegeka tebannaba kwetegeka. Kali abasaba batandikire mu butabo director olw'ensonga nti yali aluddeyo, ate era nga alina okukwata ekkubo yeeyongera ate mu bibiina ebirala, kubanga leero olunaku olwokuna bituula mu mbeera ez'enjawulo, balina akadifa. Muli abantu 7. Kye twetaaga okusooka bannange tunoonye nnyo tuweze abantu 10 ekibiina kijjule. Kati abagamba nabagambirawo twetaaga abantu 10, kyokka sofa mwe mukyali abantu 7, twetaaga abantu abalala 3 okweza abantu 10. Kajje Florence Kati yasooka kubeera ng'ayita mu attendensi yaabwe. Nanyonjo Teopista Wendi n'abagala Grace Pretty. tazze ate n'okusasula tasasudde Ne musomesa. bannange omukyala oyo tugenda mukola tutya? Buli kaseera byakumwegayirira bwegayirizi ki ekiryawo mwamugenda okusasula looni eyo bannange nze mba. Ku bonna omusanvu aliwo yali tazze, kyokka ng'ate ne ssente taziweereza. Kakati awo aba atandise obbatuulamu biringa bya bulaaka. Senga mutuula omumemba omu n'atajja okuyimukawo mumala kwesolooza ssente z'alina okusasula okukiika okuyimukawo. Kino nno kisobozese bonna mwenna abaliwo nti mulina obuvunaanyizibwa kuba kutuula lwakuna luba lwakuna era ng'olina okukiika n'okukubiriza bammemba bannammwe okubeera nga tebamiisinga, kubanga bw'amiisinga atuula mu nsawo yammwe
mwina okwesoluuza mubeere nga mukigatta. Suddenge sente letazibawadde tugende ku poliisi naye tusookere ku erosi. Kati senga anaaba akikoze bw'atyo olwokuna olujja nga talabise tujja genda maaso n'okwesonda tukwate minatisi zaffe zirage nti no takiika tukwate ebitabo byaffe tugende ku poliisi kubanga atwala ssente atawanya butawanya bantu. So nate mbadde mukola bulungi nnyo. Nasali Christine oyo aleese aziweereza ssente. Mwebalire ddala mwebale mukola bulungi ne baaba abo abatutawaanya. Kati mbadde nsaba abantu ne mukatono ku butabo bwammwe obwo ndabe engeri gye tumaze omwezi oguba guggwako tugezaako ntulaba ku butabo ekirimu. Musomesa kati wojjidde mbadde nze mmaze okubalansinga. Sekretary yali akoze bulungi omulimu gwe taba amaze obibalansinga okuyambako ku musomesa kubanga kyekyamuweesa ogw'obuwandiisi. Mukazi mulungi atambuza bulungi okujjako okuba nti n'amaka tegatambula bulungi. Baatulaba eki kye bayita omukazi the woman. Mu bufunze omukazi yaluwa era kiki ekiisa omukazi n'akyusamu ku mannya kumuyita omukyala okumuyita omukazi kumuyita maama w'abaana n'ebintu ebiralala byonna byonna naye ng'era byonna byonna bimukyusizaamu asigala the woman asigala mukazi. Kakati nuffe katuye ensonga lwaki tulaba the woman twatulabe lwaki tulaba woman nebakuba nti ate tulina okugenda okukwata oli banange Florence ensasula yo si nnungi n'akamu. Somesa ngenda sasula ki? Owa bbulu ensasula tetambula bulungi ye Florence. Nedda bano bakyala alina looni etambula naye tetambula bulungi. Kino nno kiba kigenda kendeezaamuku ku looni yo gy'onaddamu okusaaba mu mbeera eddako maaso kaawo olina okwebeereramu okubeera nga buli kimu kyonna kyonna kitambula bulungi. looni eddako ngenda kuwa emitwalo. Looni eddako ngenda kuwa emitwalo 5 sijja kuwa kakadde kuba kirabisa akakadde kano ke nakuwa luli kakaluubiriddemu. Bannange mbabuulire bakyala omukyala ono mwemumanyi bamweyimiradde mwafuna 5 naye nze 5 sikyagamuwa. Embeera etabuse n'5 tebakyagamuwadde. Owa bbulu embeera tetambula bulungi. Nabagala takiika taweereza ssente kyokka y'omu ku bammemba. Ate obuzibu obuliwo bammemba tebannaba nakuwera abali badde bakola ekibiina mu numbers beetaaga bantu 10 bali 7 kyokka ate nabagala atandise okukola obutajja. Tugenda maaso tulaba the woman gye tulengera tuli katundu ka 6 oli ne mukibi ku mike era ng'ekutuusibwako bannaffe aba reality cinema abakugamba nti it's now real. Kakati tudda mu kyalo era no mu kyalo gye tuzeeyo esangibwa omugagga ali wano alongoosa nnyumba ye ye mugagga Lukabe Frederick ambasada mwe kacupa nno kano bwe nkasuulayo mba ndiibuuze kasobola okugula amafuta naawe gyebaleko. Kakati waliwo yafunye omulimu oze era nga zze kubanga yafunye omulimu gwogenda maaso n'okuleka nga akoola n'okulabirira eyika ya mayirungi enkwacyo. Ewasuze otya ssebo? Nsize otya ssebo mukazi watu n'ennaku ye ayingiddewo naye ono gwazzeeko anaamusobola kyava ajjayo essaati ye kikafuwe tosobola musinga bukindo bungi ku saati eyo oba agololera mu lulimi lwante simanyi yasaba 10,000 anti oneewunyisiza aze okukola olewusa nojja mu ofiisi nga toyina mukulu yeewuunya ojja otya mu ofiisi nga toyina peeni. Mugaga w'okukyalo mbadde manyi nyani munaye gwe mugagga w'okukyalo kati kuva liwangambye nti gwe mugagga kizibu okuba mugagga nga talina bikola kyekindese nga siina 10,000 yiiyo ffe twabitegekera abagagga twategeka kazi katonga bakasimba 10,000 boolekere bakalage wa gye kagenda okutandika okuyiriba mu mayirungi. Boolekere mu mayirungi ekirungi omulimu yagufunye okugufuna kwa njawulo n'okusobola okugukola ekyo nakyo kirala.
mugagga yasibawo enjuye omusajja ayagala obugagga ono era katonda yalyoka namuwa esente. Omanyi obwavu bwagala nnyo okubba ffe abagagga kati ate bw'oba togaddeewo bulungi oyinza okudda nga kasitudde omufaliso gwo paiso tegikyagulika saa zino kakati okutangira ebyo byonna onyigako kufulo nnyingiko. Twolekere mu mwirungi nkulage gy'ogenda otandika okola era bw'atyo omukazi wattu eyakkirira bamulage amayirungi gy'agenda okukola saako n'okulabika ng'afuuyira. Ennaku yatandika bisirikirwa awo wetujja okusandigira kawula okulabika ng'apatikana obulungi ennyo. Kakati bebikwano bannaye bannaye tudda ku mwana w'omusiraamu ono yategeera kye bayita ebbeere ate yategeera engeri gye bakwata omukyala. Oyinza okuba omanyi okukwana naye nga tomanyi bwe bakwata mukyala. Ono mwana wa musiraamu kale ye bambi ekyo Allah yakimuwanga kitone. era ojjabba omukubbo Katonda amugamba nti tulinayo eyali badde nga pate yaffe ey'emukibiina ky'abakyala so naalibadde njagala nyambale ntonye mooli njagala okubeera ku mukolo nga nze ali obulala. nze tukole bwe tuti Tugenda maaso ngoba tugende ffenna amugamba okushopinga nsonga nkulu naye nkuwerekere oba onaagenda weka. tokimanyi nti twafuuka balongo Kati tokimanyi nti twafuuka balongo nze sikuleka mabega. oli mulimu musaayi okay Alina buli engeri gyakwatamu omuntu. Alina omukazi asukka mu basatu naye buli mukazi alina ebigambo bye era alina laavu ye alina obudde bwe. tujagenda mwamuma Mu bo nga mwe muli n'abamunaaza nga tayambudde. nga bagamba mukama bagambe banaye mukyala gundi Naawe okimanyi balina okugamba mukyala Ashirafu ali bulala. kyala asirafu Mukyala Ashirafu ali bulala. asinze mumulabye omukazi Gwe kasita obeera ng'omanyi okuwaana omukazi kasita obeera ng'omanyi okuwaana omukazi tolaba nti no mwenzi bw'ati kyokka nannyonyo tewupisita amufiirako amufa bitole. olugoye lubeere lwa mitwalo tesukka mu 15 nakuba nti era gyokoma okuweza abakazi basaba nze mukanyiriri akamu nti mba manyi gyokomye okuweza ebizibu gyokoma okuweza abakazi gyokoma okubeera nga ikonome saluuni ennungi netaaga saluuni ennungi bansi b'empiri za mitwalo 15 kale nga tone bebeera nga si ya bbeeyi nnyo ng'eri mitwalo nga 2 kati olugoye ne lubeera nga lwe lusingako katono kati ne luba lwa mitwalo nga 4 kagamba ngenda okuyimukawo nti nga balaba nti era nnyimukidde mu miliyoni tebajja kumpisa mu maaso ate nga bw'omanyi abakyala agenda ku mukolo kiringa abakyala okgenda ku sipiikide z'abaana ne mu nkiiko ez'enjawulo abasinga baba tebagenze mu sipiikide baba bagenze kulaga ngoye kulaga nti bali bulala n'okugeya walabye mukagundi waye gwe nabo bakyalugiramu si ayize engoye nazo balimba abakyala abamu bye bibatwalako kale nakiri kiba kibatutte naye baba bagenze kugeya bannaabwe ku mikolo tova olaba ayagala yambale atonye mooli nga yaya kimanyi teri bagenda mugeya ye abafuna bageya tulaba the woman bukodyo ki omukyala bwalina kiki ekiyisa omukyala the woman era kiki ekijisako omukyala erinnya ly'omukazi ayitibwa omukyala oba ayitibwa omuntu ekirala. Tugenda maaso tulaba katundu ka 7 onkola ebyabalungi kyokka nayo nkola ebyabalungi iza kutemawo miti gyange bitemawo gaabo mugagga aliwa nayera lujja eyakiridde mayirungi akomawo okomyewo nawe bali mukama wange gyebale nawe gyebale mukuliko eyo nakomawo enkya nemaliriza agamba jakomawo enkya mmalirize akomezaawo 1000 ogera nabyeze byonna bwe nabitutte empewo n'ebikuba mugagga ono talina mukazi sirabawo mwana naye
Omulimi w'amayirungi akomyewo. Kansubire nti okoze bulungi nze omanye ekizibu kyalina kiri ekintu eki. Saagala muntu yeekoza. Kwekozaakoza okusikwagala. Ebyo byokwekozaakoza akajanja saagala. Saagala bunafu. Tayagala bunafu. Saagala ngalo bunani. Ngalo bunani sembereza ddala wala. Omuntu omukozi aba mukwano gwange. Wazira bw'oba mukozi muba ba mukwano omugagga ono. Era nga naye bw'okimanyi mulimu tegufunika. Kati mukazi wattu wava mayirungi, enjala emukalakata, ennyonta emuluma. Omusajja yalinganga kimukambwe muzibu. Ensonga enkulu muyonjo. Asaba amazzi ag'okunywa bali bamuleetera kidoli. Adde amuleetedde baketi. Mukazi wattu ennyonta emuluma yasabako okunywa. Yava mugamba amazzi genda oganywe wammwe. Waliwo agabadde mu nsuwa. Kuba ensuwa mwabaddemu. Emmese nga yaguddemu. Naye nasaaze emmese yagaguddemu kale nengayiwa kati ekyokunywa amazzi kyo kireke wano oganywe wammwe. Tasobola kubeera wantu we batafumba watali byakulya. Kati nga naye omanye emmese zaagala bagagga. Ku kyalo kuno tekisobola kgenda walala okugyako ewange zimanyi wabaayo ebyokulya ate nga bingi kati. Yagenze kungwira mu mazzi. Nansonyiwa bambi tolina mazzi gakunywa naye ojja ganywa waka simanyi buwanvu we buli. Leeta enkumbi yange jagisanga wano enkya. Sinza okulimako olumu n'olowooza enkumbi oguze. Kati abagiyingiza musajja muyonjo. Ate bino biki? N'olyokoleta enkumbi ng'eri bulala bweti bwe nagikuwadde. Gikuwadde eri bweti? Nakuwadde enkumbi eno ng'eri bweti. Bwe wenabona n'olwokolumisa kale gikokole. Tandika ogikokolako ettaka. Mukyalo kwonna kuno olaba oba waliwo omuntu alina enkumbi. Tambula ekyalo kino kyonna kyonna olaba oba kuliko omugagga alina enkumbi enyiriranga eyange. Saagala. Nagambe saagala ngalo bunani. Olina giyoota bulungi nnyo. Yagiyoyoota. Tugenda mu maaso tulaba katundu ka 7. Nze bonna bamuyonjo ng'ate oli mukozi siina buzibu bwonna. Naye ensonga enkulu kubeera ng'oli ngalo bunani. Zaagala nze ndi mugagga. Mimi yiko mugagga. Tugenda mu maaso. Bambi mukazi wattu ennaku yamutandika yamukomba butaaba. N'enjala eruma okufaako obufi. Yali kyava ayita mukama wange. Tolinayo kakulya. Tolinayo kakulya bambi. Ebizibu bye tabipanga nnyo kugamba aleetayo kamukamu taala kulaga nsi nti ensi emukuba. Ava mu nkumbi nga bw'otegeera enkumbi njala emuluma. Kati gwasabye ekyokulya teyaka. N'akomawo ne donati. Naye abagagga bazibu. Kitundu kyayo n'alyoka ayongera kikendeezaako. Kati yali taagala kimuwa kyonna naagala kangiryeko nze olowooza nkuwadde butwa. Naye nga kagiridde tanyumiddwa. Maze kulya nakubeera nguya kukola nakulya bintu byange nawe kagirya nno. Kumbe yadde agiriddeko n'akoma wakati. Kagiriira ddala kalowooza njikawadde n'omutima mulungi kumbe njikowadde. Yanyiiga bagagga bazibu. Nkawe omulimu nkawe n'ebyokulya ssebo. Ssebo nkawe n'ebyokulya. Kakazi katukakirya enjala ekaluma. Tekamanyi nti oli kakimulira mu mutima. Amazzi gaguddemu emmese. Kakyava ayita embwayi. N'oyo tubeera n'oyo. Obeerawo wekka wano. Tubeerawo n'oyo. Oye mukwano gwange asinga era asooka. Abeerawo nambwa. Yagituuma poliisi. Era wano wano tebasalimbira salimbirawo bwe mba siriiwo mba ninawo omukuumi. Oyo mwesiga bwe muleka awaka abajja akola buli kimu kyonna. Mukozi waffe. Naye kati gwe tajja kuyisa bubi kuba kati ategeereddewo nti oli mukozi waffe oli mama irungi. Kwata ku luggi era okujjako nti bw'ojja nga siriiwo tokwatakwata ku luggi.
poliisi ayinza obutakigumiikiriza ekyo saagala kusinkana ng'akwambudde omulimu agukola bulungi teweekwasakwasa ku luggi nga tonsanzeewo kakati nze kanywe bunywi bano basigala kukeera kunywa ye Farida Naluyange ng'obonya nze nsobola baafuna buli kimu kyonna kitambula bulungi wabula batandise okufuna obubonero bulaga nti walabika waliwo ekitali bulungi oba kye beetaaga okukolako nga bukyali ono agamba obubonero bugenda bukula Saalongo takyagalira ddala nakudda waka bbanga liweze kati Saalongo tadda waka buli kimu kyonna kitambula bubi ebimu kubiraga nti obubonero bugenda bukula era omuganda kyagamba nti ekizimba kigenda kisamba eddagala kibalina okwanguyirako kati nga bakyali wano zaleeta Teopista Nanyonjo badde bano balina emboozi yaabwe naye nga ebanyigirizaamu weewaawo bakeera kunywa tebalina kirala kyonna kubanga sente bazirina ziyingira nga bezeetaaga banange okikoze nze nkikumukolanga ebyo ebintu ebimu byebatera okukola keera kuddugaza mmeeza mwenge gubeera mu nju si byagenda kwereegana bagutunda kusanga eyo batamiivu kubeera nga naye abatamiivu bamanye buli kimu kyonna bebamanye abantu abali mu mbeera ez'enjawulo bebamanyi balina pulaani bosanga mu bubaalo obwo ababa bakutte obucupa obwo kati bamusimba ecupa omukyala yakayingirawo yabasekerera okufaako obufi wabula nga aseka maseeno taseka nseko za munda kubanga alina ebizibu ebimutambuza bagagga naye balina ebizibu tewali buzibu mama mwegulire kati abagamba nti ze mukimanyi sinywaga ego ga Guinness simanyi ki njagala wine kwabano nti mwegulire lewe mbadde nina stress ekeeyo kyava agamba naye ye ayinamu stress ewaka zempulira stress ya musajja bano ne bafa enseko eswesizawasati mama nyoba olina stress ya mukulu nsaamu musomesa bangangi bwenyumirizaamu kale ebintu tubitambula si bulungi kati we bamusekera nayagala akyuse emboozi aleete ey'ekibiina esimu yange teyabaddeko tobera kusubira kyava gamba bwekiba kya ssente zikasa lubeera nga lunaku lwakuna bwe mba sikiise ewa sekuritale bwe nzuukuka nga manyi sigenda kukiika kyensooka okukola kwe kuweereza ssente ku ssimu yo kunywa bunywi twasigala kunywa bunywi esi yonna tetulina stress yonna gwawoza mbusimanyi olina stress z'abasajja gwomanyi yampa kye nali njagala katonda yampa kye nali njagala balongo kati nkeera kunywa binyonyi bikeera kuntakula mutwe naye gwe bodda nigwe boddaawo mbusimanyi musajja nange oli omusajja oba oli otya tosobola butafuna stress ekisooka mwagala nnyo omusajja mwagala nnyo oli mwana omusajja mwenzi ekimala omusajja ye muntu asobola okukwata mu biseera bya laavu n'akulaga laavu ye muntu asobola okukyankalanya nga bituuse nga byakukyankalana so what akati mwagale nze owange yakagenda amafumba katuli biti mama sirabanga nako bakwanyi nze kasamba nze sibiringiriza be bakyala abo mumpeko kino ki ego oba ntandikire ku kino ki igo siina kyakkola ozi omusajja stress zijja genda mpola kyava mugamba genda maaso n'okunywa omwenge stress zijja genda mpola ekyo kyolina okumanya tegera wayini zitambula ne opena atambula kimukubire ne open eye nakyo ekimukubiraga nti ekyo kyo yakimanyirira kati mwenywerere ono ddaawo muno simanyi wesiwesigaza omusajja be babakazi bwe batyo
naye kati bano be baami. Era yagamba nti kati ebyokulowooza abasajja yabivaako akeera kuyimiriza baami be ku mmeeza. Abaami be ye Igo, Pirisi, Natwala tugende n'ebirala. Awasizaawo. Naye ebirowoozo ojja biteeka ku musajja omwagale ku Mande ku Lwokusatu awasizeewo. Tandisa okogga eyali anyirira. Kati wuyo tandisa okogga eyali anyirira. Wawasa kawase. Akasajja oli mugagga. Ennyumba kwosula yiyo. Wakawasa buwasa. Kakumazeeko emirembe kagobe. Wasa omulala. Ye maawa. Bannaye ekituufu mwagala. Mama yagala yenna gwendaba. Kambuuze oba okyalwana. Kati agamba nti nze kyenja okukola sijja kuwasa mulala kubanga ono gwe njagala. Wabula nja kukuba buli mukazi yenna gwe naamusanga naye. Ngenda tandika okubeera nga siva mu jimu. Nkola akanyama buli mukazi gwe naamusanga naye ngumirizoke. Ngenda kuyitanga buli kiseera neetegese. Kubanga manyi bba wange mwenzi buli mukazi gwe musanga naye nkube ngumi. Onaakuba bameka? Katongoza omukyala gwe nambeera. Yarabbi. Kanyama meka. Kanyewo lwekyo. Kono kyavaga nti kanyewo ku lwekyo olowooza nti no katongozaayo omu. Abasajja omusajja oli abakazi baalina. Ate owo Bannanga yenda ne babangako abalala. Kiki? Oli atongoza emisana ekiro. Buli lujja lutongozamu amaka. Nozayagala fuuka saabawasa wa ssaza. Nze mulinda wamma. Ayagala fuuka saabawasa wa ssaza lya Kabaka. N'okuwasa sebo wona amanyi n'okutongoza. Amayina okutongoza ebbali sinasana Atongoza enkya n'eggulu. Wano n'atongozezaawo ate buli nnyumba ayagala atongozezeewo omukazi. Namba 1, namba 2, namba 10. Mbu bwazituuma Aki kati eyo Aki yange yaawo. Aki yange yaawali. leero bimuweddeko. Naye nga ye Topista agamba ajja kuba buli mukazi yenna. Ate era nga mukubi twamulabyeko. Ajja kuba buli mukazi yenna yena azanyira ku bba. Ayagala bba n'awate. Oba omwana amusiraamu oli bamusalawo ak'abakazi. Abakazi bamufiirako. Alaniraavu y'ensonga enkulu. Ebirala byonna Katonda babimwetoololako. Yasooka n'atayiza kye bayita laavu. Amanye engeri gye bakwatamu omukyala. Tugenda mu maaso. Ojja otuulewa. Kati tudda ku mukyala. Olwaleero yajja. Waayo, tuulawa. Yakomawo ogenda maaso nokola okumaliriza. N'enveera ye mu ngalo. Kano akaveera katakuva mu ngalo. Kati omugagga kyava mubuuza kaakaveera ke mutaawukana kiki? Buli wodda waka n'ogenda n'akaveera. Bw'ojja mu nnimiro n'ojja. Kizibu okulaba nga tolina kaveera kano kiki? Akulaamira obulamu. Bakakulaamira. Oba omalirizayo kakodyo k'abalalu omulalu aba n'ekiveera kye. By'Abanyarwanda abaki bwe batyo. Oba oyinza n'okuba otambulizaamu biteega byo Banyarwanda balundi bwe batyo. Oli mulundi olina ebiteega. Byawongo nze zikolagana na byawo. Bw'oba olina ebiteega toleeta byawongo wano. Mulimu gukulemye. Tutwala biteega byo mayirungi gange. Ezange mukama wange. Kyava mugamba zino ngoye zange mukama wange. Tenga ozambaladde. Kozambaladde. Ojja ku nnimiro olwo lw'obeeramu. Takyusa. Alinga nga bbala lyante. Ozambaladde. Ozambaladde ezo z'oza mu ngoye zo. Maama. Mama yamulira zino enkoye. Yazingulira. Za Christmas. Ng'ebyekyalo bw'obimanyi. Christmas. Atembe. Ogenda zitembeya Christmas. Oli mutembeyi. Mukama wange. Ebyange bizibu. Kati kyalabikanga mukama we yali yeetaaga okumanya. Nangeri gye nsobola kutandika. Wazira yamugamba simanyina bwe nnyinza kutandikira. Kyamama nina ebizibu. Wabula ekyamazima nina ebizibu. Bw'otandaba na kaveera kano nina ebizibu. Sirina wembeera. Ekisooka sirina wembeera. Mugagga n'akuba obulatti. Omanyi omusezi akuba obulatti ng'asula ku limbo. Yayira. Mugagga. De mama. Agamba nti abadde maama. Mama wange. Gwe mbadde mmanyi nga maama wange. Maama bisirikirwa. Yandeseewo. Wazira yandeseewo. Wange. Ng'amaze okuŋŋamba nti si maama wange.
muwala oyinza okuba nga olina ebintu byowamu. Leka muwala omanyi mubukabuka nnyo n'obulizi oyinza okuba yakusanze obusebuse n'akalenzi n'anyiigamu awo n'akugobamu kateni awo gwe nolowooza nti yakoleseewo. Kankole ki kankuke n'akuzaalukanga lwakunyiiga. Ayinza okuba yakikoze ng'akikozeseza bunyiivu. Nedda kazi wattu lwakaaba. Olowooza si bwe kiri mukama wange. Yamugamba bw'olowooza si bwe kiri mukama wange. Nze bw'olaba simanyi engeri gyesobola tandikamu kunyumiza. Maziga gatandika naye gwe yali anyumiza yatandika okulaba nga kagamba alabawo ekitangaala okusangawo ekitiko nga tekiriiko nnyini kyo. Usuli agenda okukyuka bwatya asanga omwana yeba. mama wange yaŋŋamba nti si yanzaala yansanga basudde awo bw'atyo ye yanzaala naye nga yanonda bulunzi kwe kunkuza mpaka wano wendi. Osoli kibi nnyo omuntu okunyumiza emboozi n'osigala ewala olina okusembera wano ogumyegumyeko. Yagamba sirinawo ensula sirina gye mugagga n'ayongera obulatyawo naye bo tebasobola kuntwala. kati emboozi yagyongerako naye ng'ono bwe yeetegereza kajyamu omukazi bw'atunula emabega n'emaaso n'atunulako ku kifuba. Mwana we mama ngambe siri mwana bino byonna byonna abinnyonnyola omukulu ye bwe talinaba kubiwuliriza alabyewo gaapu awo alengerawo gaapu bakyembizi. yagamba munange sina gye nsula okujja wano nsula na zampunu asula mu kiyumba kya mbizzi. Buli kwegezako okusaba obuyambi aneesamba. Yagamba buli gwenegezaako okusaba obuyambi aneesamba. Osole nga gano amannya getteeso. Osole osirike kibi nnyo 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 nnyo. Kakati manyi ekibadde kisinga okuneeraliikiriza. Wulira omugagga ono lwaki mbadde ngambye otuuleko wano. omanyi lwaki mbadde gambye otuuleko wano nga ndi mweraliikirivu kubanga abantu be mbadde nteeka mu mayirungi omwo baganoga oluusi ne bagabba ne bagenda kati mbadde mweraliikirivu senga obba amayirungi gange wajja nyenda okukusisinkana naye bw'otalina gy'obeera Ogambye tolina w'obeera. ogambye talina gy'obeera sirina mukama wange. Olabye otya? Kati olaba otya? Wogira ng'obeera wano ewa. Kakati wetwakomyako 7 tugenda otandikirako 8 twagala tumanyi omukyalo ono yali afunye maka yali afunye kuyambibwako muzira kisaana amuyamba oba yanonda bulozi. yagamba mama yaŋŋamba yaluna bulozi bwe mbadde mmanyi nga mama wange ebbanga lyonna yanvuddemu. Sole nga mannya g'abateeso sole. Mukama wange nze gwolaba siina wensula. Yamugamba amazima gali nti mukama wange siina wensula. Abadde ayina abaana. Agamba nti mama bwe mbadde mmanyi Gambye abadde ayina abaana baamututte e Kampala twala era baamututte kubanga maama ye baamututte. kakati nga nze siina kugoberera kubanga siri wa famire yaabwe. Ebigambo yabiŋŋambye ng'agenda. Ebyo ebigambo maama yabiŋŋambye agenda ennaku ye yonna yonna n'aginnyonnyola mukama we wazira simanyi ba mukama we kati ennaku eyo agiwulirira bulungi ddala oba atandika okupamu obufaananyi obw'enjawulo. Osole buli kwegezako okusaba obuyambi aneesamba. Kazi wattu
tuli ka 8 era nga katandika The Woman. Kibi nnyo kibi kakati wazira manye ekibadde kisinga egenda maaso 0752 1062 078 570 06 awo osobola okubeera ng'ofuna bulungi nnyo abakyala bano n'abaana balenzi abakola ku kyokutambuza emmere e Uganda. Bagijja Uganda ne bagituusa ku gwe yagenda okukola Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Kuwait n'ebitundu ebyetooloddewo. Bakubire ku 078 570 olaba otya nga tubadde ffe ebivu naawe neyanziza nkoze bubi nedda bambi mukama wange weebale yafukamira neyeebaza mukama gw'omukisa yagumpa dda kyova olaba ndi mugagga tugira tubeera wano ffenna mukisa mukama yagumpa dda kyekyengaggawazaani kyo kinfula omugagga teweeraliikirira togenda kuddamu kusula na mbizzi togenda kuddamu kunoonya woosula banange omukyala yafuna waabeera tumusanyukireko bambi bisirikirwa yafuna waabeera kati tudda ku maama gwe baatwala mu kibuga mwana ye yamutwala maama kaseera kakunywa kyayi ani tugenda kunywa ffenna ekibuga mu kibuga tukera kunywa gakyayi nga nywayo kyayi ava mikebe kati maama agamba nze nye kyayi yava mikebe fulasika zemmanyi sizeezo kone maama nti eno fulasika nti ayanze cupa zemmanyi sizeezo ziriko ebintu naye ndaba mukebe gwe guvaamu kyayi simanyi mazzi kakati maama onoolya kasumbuuso nolagona kati ogenda kulya kasumbuuso oba kagaali omanyi byogenda okulya gwomanyi byogenda okulya ogenda kulya ate gwe togenda lya kati nowulira kiki ekiganda okulya maama yazze naye maama waggiya abakadde be batyo bazibu nnyo okumujja mu kyalo n'omusobola mu kibuga baaba abazibu aba yamanyirira ekyalo kye agamba simwetegefu wakubirya nolyoka ondeeta awantu wano wonna ninga ngaeyawambiddwa sisobola kweyagala eyo yembeera y'e Kampala naye maama kyali munywe nga ndi ku ntebe mama biri ebyekyalo bifeeko kino tuli mukibuga batula kuntebe tutula kuno ku dayiningi netutula kakyayi tutuula wano mu ntebe netutula maama agamba tasobola nakunywa kyayi nga yeewanise akakekake tekaliiwo koye nti eno kibuga maama tutula waggulu ekiki webale butabula naye bwonna ojja bunywa bukyayi wattu siri wakunywa obwo bukyayi kyayi nze mbadde n'ekikopo kyange mu kyalo kati ompa buno obukopo bw'abaana kale maama kanyongerewo nzijuze bwonaamalawo nja kwongera kati maama buli kyaleeta kyonna kyonna kyakasonso yeesonsa bwesonsa kubanga bamuleese okumuleeta si kugaana nti abadde tayagala wabula ekyamuleese nga tayagala kwe kulekayo muwala we bisirikirwa ye maama ngonemerako lwaki tonywa kyayi wattu n'ogenda okola sijja kunywa kyayi saagala nze maama ngenda kulya ku buno busumbuusa omugaati weeguli lya bisumbuusa byo kati notandika okunywa nga nze bwe nkulaba gwe togenda nywa saagala ennaku zange bwe zituuka nga onzigulira naku ki nga benyumba emundeese wonawona ninga omuwambe bakira bino nasembayo okubiraba mu ntalo ziri ezaali ezasooka ziri ezasamatalo ziri kakati wetwabeereranga mu buwambe kakati munzigi ewange mundeese neera wano mumpambye maama naawe tunywe gwe kyayi tunywe kyayi
ulira mama nawuliranga lugero kakati ndutuuseeko ate luliwa kiki nga weewundaganye kyali omulabagamba mama tayagala kulya mbu yawuliranga lugero kakati kirabika lumutuuseeko luno biveeko kino ekibuga kyetulimu temulimu nku nze namanyira caayi wange wa mukyalo caayi mubitaddewo ye mama nenyumba oyinza ogisaamu naye mama kakati leka naye gwayagala efumbi wano wa woyinza oteeka effumbiro maama buli kimu aleeta kyakwekwasa wegayisiza kyayi kati munywe ekyayi olwaleero nange gangiise kati amasanyalaze gagisiza caayi munywe leero ne luli nange amasanyalaze gangiise nfe nga bukyali tonywa caayi tonywa amasanyalaze onywa caayi kiki mama nga tokutula okimanyi gye wanzija ate kiki ye nalina bwatunulatunula alinga ngaomuwambe alinga anaabuuka mu nju abadde yamanyirira ekyalo kye yagaziwaako era nanuga kusunsa ne katunkuma kati baleeta bikyayi bino masanyalaze gegabifumba byeyeraliikiridde nga ki kyekikweraliikiriza maama naawe okimanyi mwana wange okimanyi maama waŋŋambyeko ku kizibu ki mungulidde awantu okunnimba mbu mungulidde awantu kumbe munzija awantu mundeeta mu kibuga wanawako otuuse oli waka maama wanoera oli waka ngamba nkugyeyo kati nali kuleseyo kakati mukowe yaŋŋamba nkugyeyo mwembadde emyaka n'emyaka gwe n'omanya nti eri ennyumba mwembadde emyaka n'emyaka lwaki tewagigula nengisigalamu akutya naye kati ondeese mu nyumba buli kimu kyakutya mutambulira ku bintu biserera biringanga ki tayirozi ziserera agyetaaga nze nange saamanya mutabani we yaŋŋamba nti ennyumba waliwo agyetaaga kumbe ekigendererwa kye kyali kyakugitunda nti saamanya nti agitunda beerako nawe mu kibuga nyibirako mu kibuga nammwe mulimba maama eramu ate emaze okufuuka omunyage maama namaze dde ofuuka omunyage muwambe mbu maamunyaze yamaze dde ofuuka omunyage kati ndi muwambe nja kubeera mu kyabutaagaane mwana wange wattu naye ngaera sikwekusiima okwo gwomanyi nze kaliyo kyali kati maama oba olya lya oba tonywa gwomanyi onywa kyayi akubugande gwe nywa kyayi wakubugaane kati era nebyokemeketerezaamu byati maama bwakema bwakontula bwawuuna agira okuddamu ennyimba za sayuni tunayimba ti ennyimba za sayuni nga tetulina mirembe alo maama natandika okaaba otandise naye maama naawe zembeera ze kumbe maama bino byonna byenabikola naye maama bamulekesaayo bisirikirwa kati si musanyufu ku mbeera eno yonna yonna alaba nga yalekayo bisirikirwa nabanakikubuulira wakigaana ye maama inakikubuulira wakigaana senga wali wakukikkiriza wali badde tujja ffenna mukwano maama kale mukwano kimbuulire maama manye abakadde bano bwakula afuuka wakulimbalimbanga mwana muto kale maama akagati kakanolawo ti kano nno konna kakwa ate nga njagala okalinga ku makya n'olweggulo nyinyuke nga ndeetanga akale tugenda maaso tulaba the woman tuli katundu ka 8 maama yabigaana maama kyavaayo navanyuma namubulira amazima nti wandese omwana wange emabega gwenywa kyayiwa ogende siraba kyendya siraba kyensanyuka tewali kijja kuntuuka mu lubuto nga wandekesaayo omwana wange nze kanywe kyayi tugenda mu maaso twatulabe wa gye bidda tulengera katundu ka 8 the woman tojja kubeera nogobeera okaba buli kaseera kiba togenda mu ddwaliro kati kiba tenjala egenda kuttira wano maama yafuuka wakukaaba singa bamasikini bafadda agamba enjala tejja kunzita senga ne bamasikini bafa dda maama alina obuzibu nze nkuwulye maama ebyo bivuddemu era bivuddemu era bikoyi saala okuddamu kalira maka gano maziga saala okuddamu kalira maka gano maziga lwakaana
tugenda kufuna munkinga okaali obwereere singa kaaliwo kasula kakasola wewiiki emusanyifuddeyo naye omukazi omukulano kiki kyokagalako kalina kyako kati agamba nti senga kali kakulekayo wiiki emu oba senga wali ondeese kujja kusolayo wiiki emu nzire mukyalo saalifuddeyo naye ebbanga lino lyonna lingenda okumalayo eno bisirikirwa agenda kubeerayo atya kyokka nga mukadde bambi byeyeralikirira bituufu akaseera we yayawukanira ne bisirikirwa ennaku we yatandikira bisirikirwa kuyamba kaana tuveeko tukayambye kyetukayambye maama tuyambye akaana tukayambye kyetukayambye wakalonda kato kati kadde ku muguwa gwako abaakasuula bajje bakalonde kali tudda mu kibuga awalala waliwo emmotoka yiino eyingira eno ye mmotoka ya Saalongo bakkira mmotoka ya Saalongo El Siraji Musa Bate bakira okuva edda tuwulira El Siraji Musa Bate mukuva mu katundu akasooka kati akayingidde El Siraji Musa Bate. Ladies and gentlemen, VJM akayingidde mbulambalamba akayingidde mbulambalamba kabaka waabwo ekenda maaso brother munange kati awumanya nti kati the woman etandise ebyaddala kati gwagiraba azalaba obutundu bwonna giweereze ku muno naye asobola okubeera nga akawoomerwako tutuuke ku butundu obujja bwonna nga abukenga Saalongo eri akomawo kumbe Naalongo waliwo obubonero bwe yalaba ekyamukwasa kuba okuddayo eri omusawo we firimu yiino kati etandise ono ye musawo eyalinga akolera ku bakyala bano atali wa ddwaliro naye omusawo ono gwolengera bwisa omumboga ekiri oba yali yavaawa olulimi lwayogera lweru waza kufuna ekyokwenda noza kukifuna yamugamba ekikuleeta mu mbuga ogenda kifuna kyonna kyewajja okukima ogenda kifuna mufunye musente nga nyi agamba nti ze seetaaga musajja wabula njagala omumufunamu esente nga nnyingi nga ziyitira ku mikono gye bwe zijja ewange ezo mbakora ebyo babikola bulijjo muzukulu ate kuijaha tekayo ebyuma ati kwijaha wateekayo ebyuma konzerekayo ebigali ekigali nekyomutwalo ekigali nekyomutwalo twatulaba efirimu eno gyeraga kati twolekedde katundu ka 8 the woman kati etandise okubeera nga eraga nti the woman kyekitundu kyetulaba kyennyini tuli ku kya 8 Naalongo eno gibajjanga amaanyi ezi agabalaga nti bakagga basiima bajajja mbalabye basiimye ekigali n'abalaba basiima basiima bajajja basiimye ekigali kya Naalongo kisiimiddwa bajajja bwekyo ati kali n'olwekyo neza kuyeza omubazi gwolakwese ngenda kuwa omukozi jajja yogera byentegeera noza kubicenga abajajja ani niza kuhereza akanyungu kati amugamba niza kunyweza akanyungu ngenda kuwa akasuwa mu Luganda akanyungu akasaka ngenda kuwa akasaka akanyungu kakunaza kugambira tugenda maaso kulira oyegendesereze ebigambo ebyo ngenda kuwa akanyungu ogende nako oyogere ebigambo byenkugamba yakalebonkat ate bawo takalabangako wakalabira abaana bammwe bafu akakwakuliza akasooka akakanyungu akakasaka bawo wakalabira abaana bafu egendereza ndabe nga takalabako ko omukyala nti tofaayo kino kyebayita omukyala ne bajjayo akanyungu bamuwa akanyungu akasaka era bwati yakuŋŋaanya emisambwa gyonna egy'enjawulo gituule mu kanyungu egenda mu maaso ekyo kyebayita omukyala twala akasuwa awaka omwami wakalabirako abaana bafu naye yagamba njakka kweka tajja kkalabako omwami
yamugamba kwata akanyungu ko kwatiraho kanyungu zenda kwashayo okuteekamu kyava mugamba lino eddagala lyenteekamu oliraba neza kuinduka ogenda koleza eddagala lino ng'otuuse kaveemu omukka kamyuke kokka kafuuke kamyufu tokateeka mu ttaka kajja kunyooka kokka kafuuke kamyufu bw'omala okanyokeza obulungi ennyo kalina ofuuka nga kamyufu nga wano kati jajja we kataafuuke yamugamba bwe kagana nofuuka akamyufu gw'owedde ofudde jajja sibitegedde naye era yasigala akyakakutte akakwakuliza akasooka omwami wo talina kukalabako wakalabako abalongo bafa ekyokubiri genda oteke eddagala eryo lyenkuwadde ku muliro kateekemu kamyuke bwe kagaana okumyuka gwofa naye era yasigala akatwala ekyo kye bayita omukazi kakati tudde awaka Saalongo akomyewo Naalongo yali taliiwo kakati obulongo buno bwatandika okukola olugambo maama mikwano gye gijja wano ginywa n'enjaga one of her friend taking marijuana kati kyava ayita amumpire Rachel bino bye baŋŋamba bituufu mama mikwano gya mama teginywa enjaga saying bad things to your mother. It's not good saying bad things on your mother. Mommy, we're not lying, you daddy. One of our friends taking marijuana. Drink wines. They drink wines. She come back drunk. Bituufu wama bituufu mmwe mwali mumulabye mmwe mwamulabawa yeah. Discovering her friend is eating marijuana. Yesterday her friend was here eating marijuana. Okay, it's okay anyways. Kati kyava agamba nti it's okay anyways. Ye mwennyini nnyini aluwa gwe boogerako yagenze ali eri ali mu kuwampagana na busuwa era bamuwadde akasuwa n'obukwakulizo bubiri bwali mukazi tulaba the woman tulaba mukazi akomyewo n'akasuwa mbe Saalongo yakomyewo dda awaka yeekanga emmoloka ya bba aze n'akasuwa nange aze n'akasuwa kali akaliko ebigambo ebibiri nti waakalabira omwami abaana bafa wakafumbira omukyalo ono ne kagaana omumyuka mwennyini yafa kyokka nze nako effirimu eno etandise tulaba katundu ka 8 ate nga tukyankaraba akomyewo kati alina okusooka okusalinkiriza kubanga Saalongo waali awaka oluvannyuma lw'obubonero bwe yalabye ne yeekengera yadduse yeekubira omulanga kati akomyewo n'akasuwa n'akaleeta awaka akanyungu nga nannyini kamuwa bwe yakayise mu lulimi lwewaabwe kati kyava ayita banaye kulikayo daddi tayinza okulaba daddi sietano daddi gyendi kulikayo evola nze sikuyisaayo nnyo omukyala wa gy'abaava ani agambye ekyo daddi nkomyewo naye mbadde siva wala gwani agambye nti ova wala kanzije daddi kanzete hagayo kumba akukuta nalyoka akukuta n'agenda mu kisenge ninga ne Saalongo akulaga sibyaliko ennyo Elsiraj Musa bate kati omukyalo ono balina bino ebisenge by'omulembe ebyekigagga ngera bw'obitegeera kati kyava ayitawo anoonya wa wagenda okukulira akanyungu egenda maaso iko yakaleesa akanyungu kati kyava ajja mu wardrobe asooka amala okukweka akanyungu budi gwe bw'obeerangako awaka ng'oli musajja tambuzaako ku maaso oyinza okuba olina ebireego by'oliko naye nga tolaba naye ate era si kirungi kutambuza maaso mu bintu bya mukazi ekyo kiyinza okuviirako okubeera nga mugenda okukyankalana era kiba kirungi n'otuula awaka
kyovula abakyala bano bagamba nti oluusi awaka wabeera waabwe ddala mwe abasajja mubeera nga abali ku bugwira kubanga abakazi bingi bye basizika mu maka bintu bye mutamanyi. Sigambye kutandika kebera maka ga mukazi gwomanyi. Ani kirikayo kati kino kitegeeza butegeeza nti abasajja babakuumira ku bireego, babakuumira ku bireego. Ne bw'ojja onyiize nnyo ayina engeri gy'agenda n'akwatako wali eri obusungu bwo gye bubiirira tomanya gye bulaze. Ebintu by'okudda awaka mukulu yatoluta omukudda awaka nga toliiwo sibyagalira ddala. Tolina buvunaanyizibwa. Dadde ne buvunaanyizibwa naye mbadde ntambulamu komunayi daddi wano awaka wakooya. Baby I'm sorry. Omanyi nsonyiwa kimala bingi kagambo katono naye kasaanusa bingi. Mukulu n'alyoka ajjako akaseko ku matama vije emyo wafu wa bulijjo naseka muko. Kumbe bamuleeze bamutuuninga butuuninzi. Kasigendako mikwano gyange nendabako aisoke ekyokukomawo nga toliiwo. Ogenda okulaba mikwano gyo sirina buzibu naye ebyokudda nga toliiwo. Okay daddy tekigenda kuddamu kubaawo daddy. Kangende mala okuleeta jibisibo abakyala. Kumbe mukulu bamuleeze baleese akanyungu kyekiddako tujja kusinkana mu katundu ak'omwenda akasuwako yakaleese Saalongo talina kalabako ate ono bwakafumba kalina okumyuka bwe katamyuka mu mwenda gye tujja osisinkana webale kulaba mbadde mu kibi weeraba tosubwa Part 9.